n'ekyamako ewuwo we navaawo ne ndyoka nkomayo waka sina wala we nalaba. Samantha kati nkulabye oyagala kugambamu ne bbaasa yo nze njirina. Nedda just ndi mu kugamba nawe buzibu bwendimu. Nze bbaasa yo sibimanyi sigirabanga nako nze sigimanyi. Samantha kati oyagala kugambamu ne bbaasa yo nze njirina nkulaba. Naye nga ginoonye eyinza okuba gy'eri mu nnyumba yo oba mu mmotoka. Kugambye nakebera buli wamu bbaasa teriiwo. Nze simanyi Samantha sijja kulimba kuba saalaba ku bbaasa kati Samantha ebbanga limmaze naawe singa naawe ebbaasa eyo saali gikuwadde. Samantha oyagala kunfuula mubbi oyagala kunzibiikiriza. Samantha kati lwakuba wajja ewange ng'olina ekibbaasa kyo kati oyagala kugamba muze nagitwala. Nanja siri bulungi. Siri bulungi kuba n'omutwe gunnuma. Naye sinze. Sinagambako mbu yeggwe. Anti kati Samantha engeri kale gy'oli mu kwogeramu olaga mbu nno nnyinza okuba nze njirina. Nanja kati sooka ompeemu akadde osiriikiriremu kuba kati olaba oli mu kwogera nnyo ne by'oyogera sibitegeera. Oli mu kwogera bitakwatagana kuba nze nkubira nnaku yange ate ggwe oli mu kuŋŋamba bitategeera. Anti ondaba ompaayiriza. Nanja oli mu kunnyongera mutwe gunnuma. Nze Samantha nze bbaasa sigimanyi. Ekyo kitegedde. Nanja nze nkubuulidde bizibu byange binnuma. Sinaba kugambako mbu Nanja gwe watutte bbaasa. Leka ate naawe kundalula bannange kati ate stress ze nnina ozinnyongereko. Samantha ogambye mbu nno wajja mu bifo biri. Ndi mu kugamba. N'ewaka ewo kati ewaka ewo basobola okubba. Just nkubuulira bifo bye nayitamu